Olunaku olwaleero ennyumba eri wano ekitongole ekivunaanyizibwa mu kukungaanya omusolo ekya Ura wekisinzidde ne kibeera nga kisalako ennyumba eno okubeera nga kitakkiriza omusolo ogufiirwa Uganda. Ebimu ku bintu bye basanzeemu mubaddemu sigala ate n'engoye ezikozesebwa oba n'ebintu ebinjawulo ebikozesebwa okutunda ekika kya sigala ono. Sigala ono tasasula musolo. Etteeka wano likulagirira nti buli sigala atundibwa alina okubaako ne digital tracking stamp. Ono sigala talina digital tracking stamp. Bw'otunuulira Tobacco Control Act, sigala alina okuba ng'aliko ebifaananyi ebyo ebiwaliriza abantu nti nno sigala kivve si kino kitulungi bw'oba omunywedde ku lwalulwo. Era wano tetulinaako bifaananyi biraga. Sigala alina okubeerako wa gye bamukoledde n'ensi wa gy'agenda okutundirwa. Ono sigala tabiina. Okusinza ku mwogezi w'ekitongole kino ekya Uganda Revenue Authority agamba nti ebintu nga bino babitegeddeko akawungezi k'olunaku olwajjo era ebyakwatiddwa byabadde bingi wabula nga waliwo n'abantu 3 abaakwatiddwa abandi bali ku poliisi ate omulala akwatiddwa olunaku olwaleero. Abwe ebweru amasimu ne bajja ne basobola okuwaayo enguzi ya miliyoni 10. Ofiisi eyabadde ku site yakubidde mukama we n'amuwa olukusa essente miliyoni 10 ezo azikwate. Bwe yamaze ozikwata okuba nti kati kino kiba kizibiti ne babakkiriza bayingire munda batandike okupanga sigala waabwe. Ne intention omufulumya era zino mmotoka zetulabako. Olwamaze omupanga awo ne babakola ki ne babazingako. Abamu basobodde okudduka ne twasobodde okufunako abantu 4 era wetwogera kati bali ku poliisi. Ono agamba nti ku baakwatiddwa oba ku baateeberezebwa nti mwe bali bangi badduse olw'ensonga nti bateebereza nti mulimu omwana ssaako n'omukyala wabula nga bwe basaddeko ekifo kino ng'abantu bano tebaliimu. Ekitegeeza nti baakwongera okunoonyereza bano wa gye bayitidde ssaako n'ebintu ebigwa mu kkowe eri. We have searched this place with the permission of the OC and the LCs to see if there are any other merchandise, but we also suspect that there's people and products that could have gone over the perimeter wall because there was a lady reportedly and a kid whom we are expecting to find in here that we haven't. So probably those people were able to go. Luckily enough, we were able to find the vehicles that were being loaded with this merchandise. It was part of the process and it's the evidence now we have. These products are banned. Okusinza kwa avunaanyizibwa ku bikwekweto mu kitongole kya Ura mwami Wanjala Owino agamba nti ensimbi nnyingi ze bazudde mu bintu ebikwatiddwa olunaku olwaleero nga biteeberezebwa okuba mu nsimbi ezikunukkiriza mu bukadde ebibiri. We're realizing a lot of decline in terms of revenue, and that's why we have enhanced our intelligence across the country to ensure that those who are dealing in any illegal activity in cigarette are apprehended. In these boxes you see here alone, it has got a tax element of about 140 million shillings, approximately. So that one shows you how huge the problem is. And we are strengthening our intelligence, and we hope to contain the situation whereby everybody who wants to deal in cigarette must pass through the right channel. Omwogezi w'ekitongole kya Ura Ibra ategeezeza nti bagenda maaso n'okugwa mu bufu bw'abantu nga bano okusobola laba nga bazuula ensimbi ssaako n'ebintu ebyenjawulo ebikukusibwa. Agamba nti mu bbanga ery'emyezi 3 ensimbi ezikunukkiriza mu kawumbi akalambazi ensimbi ezifiirizibwa mu bintu ebikukusibwa mu magendo naddala mu nsonga za sigala. Usually smuggling is driven by greed for wealth. And that is something that denies people employment. It denies other legitimate businesses to operate in a fair and competitive market. So yesterday, there was a tip to our enforcement teams. Today, we have invested a lot in terms of intelligence. So we have intelligence-led operations, and we usually pay informers to give us information about people who are dealing in illicit business, especially contraband products. One of the most smuggled products you may find today are products like cigarettes. Cigarettes, cooking oil, textiles are usually very big smuggled products because they also pay a lot of taxes. Ekitongole kya Ura kigamba nti kyakwongera ebikwekweto ebitali bimu okulaba nga obufu nga buno babugwamu ssaako n'abantu nga bano babakwata. Enkozesa ya kamera nayo kyekimu ku ebyo batunuulidde okusobola laba nga ensimbi zisobola okununulibwa eri abo abazikukusa. Because tax investigation needs a trail of evidence, a chain of custody of evidence, and some of the evidence may be spoken words.
Some of the evidence may be an interaction with somebody. So somebody will tell you something and they may deny about it. So it is yet to go across the platform, to get into customs, to get into enforcement, but it is a program because as a government agency, definitely, we need to get funding from the government, and that is why it is being done in a phased manner. But it is true, we are on track to make sure that we can improve the way we capture evidence, especially when we're doing investigations and later on when we're doing enforcement. Yes, Chigongo, Channel 44, Oregulo, Wane Senge, mu district ya Wakiso.